Omwoleso gwa Buganda ogw'ebyobusuubuzi guyingidde olunaku olwokubiri nga gukwajja mu Lubiri Mengo. Abantu bavudde Bule ne Bweya okujja okwolesa nga muno mwe muli abantu abakola emirimu emitonotono naddala eby'emikono. Omuntu yenna olwaliro okutambuza obulamu bw'ensi so obulamu bwo ng'omuntu olina okubeera ng'eggwanga olyongerako ettaffaali obeere ng'obaako ky'oyingiza ate nayo ng'eggwanga oliyingiriza kubikolagana n'ensonga y'omusolo. Bajje bayige kubanga okuyiga kyabwerere kyenkana kyabwerere kubanga amagezi g'ofuna osobola okwebeeza onoobeezaawo famire yo n'abaana bo n'olabirira abantu era n'eggwanga n'oba ng'osobola okuliyamba. Omuntu eyeekozesa yekka ensimbi oba ozeebalirako. Abamu kuboolesezza mwe muli abakozi ba firimu ez'ekikugu abamanyiddwa ennyo nga wa Hollywood aboolesezza engeri gye bakolamu firimu zino. Tulaba abavubuka bangi badda ne bagenda katuuli abakifeesi bakozi bataso nti singa badda ne twegattira wamu tubaako kye tukola ng'abavubuka naffe ne tuba nga tetuyisibwamu maaso tetufuuka ababbi tetukola biki. Okusinziira ku bategesi b'omwoleso guno kwe kulaba ng'abantu baganyirwa mu by'obulambuzi bya Buganda ne Uganda okutwaliza awamu. Omwoleso guno nno guleeta abantu abakola emirimu egy'emikono okulabika nti bongera bizinensi yaabwe okugiteeka ku mwaliiro emanyibwe ensi yonna olwo ng'emanyibwa namungi w'omuntu ayingira muno ate ne tubaamu n'oludda olulala olw'amaanyi ennyo nga lugenda kuyamba abantu ba Ssaabasajja okubasomesa okwejja mu bwavu. Omwoleso guno gubeerayo buli mwaka n'ekigendererwa eky'okutumbula ebyobulambuzi mu Bwakabaka. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yasiima okuggalawo omwoleso guno ogugenda okumala ssabbiiti nnamba. Kingdom TV amalindirire na Kalema Grace. This is Kingdom TV.